Njagala kulaba ku maama we for the very first time. Ndabe ku maama wo. Jali. Kale. Omulabye. Sokoleke. Abedda gwe mu gwe gwagamba. Kale abedda simanyi. Kumba omwana asulala ewano. Abeno. Waito kimanyi nti omwana wa asanyusa abantu. Omwana wo serebo okimanyi nti serebo. Omwana serebo. Naye kategenda nkitegeera. Ogenda kitegeera? Bw'atambulako. Natambulako naye nako izo. Negendako naye kukama. Nate okangense mumanyi nnyo nange neewuunya. Okay. Ngate kusuubira nga sikyali nange kye nali simanyi. Wabale kuba mukyala mugemu. Wabale kuza abaana. Omwana yanyumiriza ebyali e Jordan. Nengamba kuba yagamba yagala kuyimba nange nkimwagaliza kuba ndaza obumalirivu nti akyagala nange nenkimwagaliza. Okay. Mwana kika kyewaka Brisher ono gwe tulaba wano omwana kika ki wama mami mwana kika ki Brisher oyo mulaba mwana mugonfu ate mukazi mukozi ate mumalirivu ate agumira buli mbeera kyekirungi kyekirala yina ayina eddalo ye muntu gw'obuulirira n'obanga omubuulira ekintu nakkakkana era bwemugamba nti nnyo ekino kimanyina kukola kiti akkakkana bulungi nnyo ye muntu gw'obuulirira mu bwongo bwe n'akwata. Mama kati wakola mulimu ky'okubeezaawo famire olina saluni osibira wano enviri ewaka kugamba oli ayagala omusiba janano n'atula n'owamma Brisher ku shedi n'omusiba. Ogerako nnyo? Njagala banyamba ku talent ebindi Mumaso ng'omulaba nkyasobola okuddayo okusoma naye kati bwekuba kusoma mbasagala kuddayo mu bubiro senior 1 senior ki mba njagala kusomera ekintu nga nsobola okwetandikirawo business njaganya ebintu bya fashion ebya art kati bwenzirawo nebiyiga bulungi I think mba nsobola okwetandikirawo ekintu kyange. Mami gwenga maama bali bameka? Oyina abana beka? Oyina abana 7 bonna obeera nabo gwabalabirira single handed. Brisher ye mukulu gwenga gw'omuntu wandyagadde public ekolereyo ki? Kati nganze kyenjagala nandiyagadde okuteekamu ku maanyi kati bwe maafunye akafo nga nfunye ate awali akafo neetekawo kasaluni kange bulungi ate kiba kinyamba okubanga nange nsobola okuba kyembongerako. Afunye akasaluni nobanga like topeninya ku mwana naye tomenyeka nnyo naye kakati wano bingi byensuba kati oli ayagala bikaki kati ebyo byonna bakola kati nina kufuna naye ng'ebyenviri by'obimanyi bulungi nnyo osobola okukolera omuntu bw'aba alina saluni oyagala kwekozesa enviri zonna ozimanyi. Okay. Nga tunagenda nnyo wala mami nasobodde okuba nze nankolerayo ka shopping sigala waawo wooli mami sigala waawo wooli nze natuddeeyo neŋŋamba nti mami olabiridde nnyo abaana neŋŋamba nti ojja kwetaaga okuzzaamuko ku matata olina n'omuto wuuno ne kalaibeno ojja kuyisaamu juisi wenywere soda onywe makaroni onywe sukali bireke waawo sukali njagala obeere musanyufu mami njagala obeere ki njagala obeere ki njagala obeere musanyufu njagala obeere musanyufu kano just ntandikwa nzize kulaba bw'oli nakulaba mbeera ki mwokola ki mwoli si bingi nnyo naye ate nkajje ku mutima gwange neŋŋamba nti amiina nasinkanye muwalawo
nasiimye muwala wo talent ye namunoonyeza ng'omuntu and I believe in her. I believe she will make it. That's if ng'alina discipline nabanga akwaye naye mwenyini ng'omuntu amanyi okukola ki okwekwasaganya ng'omuntu kituufu. Summer. Oh my God. Mwongere haga. Totia. Omulabye? Amani gastoga labye. Kati awanga zo kusiga hit zo nazonna. Olwa kuba hit ku hit pande hit. Kati ebyo biwedde. Nice to meet you. Chicho yinzo gamba spice sawa zino. By now I'm a specialist. Kuba sichikiriza mbo ndine spice, you know, cause mumumanyi mukyala. By the way, mukyala aina kyeyekoleddewo ate nga omanyi abakyala fenga ffe bintu bingi ebitujja ku mulamwa naye ate ng'olaba ye ali so focused. Aina ate nga kimanyi Mukama akyamwongerako naye ate takyuse asigadde nga ye spice oli, you know. Yeah, so nze nga nze muyigiddeko ebintu bingi. First of all, we get a confidence, you know, confidence. We get to believe in myself because spice or yamuntu sigena kogera bingi. Nayenga chinyizo gamba. Yeah, I really love her so much. Era spice nkwigideko ebintu bingi. Yeah, chimanyi choyina elogwana ekisingawo ate nga chimanyi Mukama akyakongerayo mu maaso. Yeah, Mukama akyakongerayo mu maaso. Yeah, so simanyi kumanya nayenga Simani. Did you ever sit there? No lowooza nti ojja meeting a spice? No. Nali nkirowoozesa kozi nze omuntu agamba nti nyinza olaba oyo omuntu ne ngamba luliba lumungi amusinkana kasita mbanga ekintu nkyagala mmanyi bangi n'okituukiriza naye nga mbadde sikirina mbukati mbadde manyi nina soka nenkuba nga hiti 10 awo you know nawo nfuna chance mulaba naye nga kuba mbadde manyi mbadde manyi ba celebrities nga babayimbi abakuteyo ye be bantu abeeraga, you know, sibangu bakutuukako naye nga neewunyiza embeera ze bambi neewunyiza nnyo kyovulaba abagamba mbu never judge a book by its cover. I think spice y'omu ku example cause ekintu ekimuliko outside si kye kimuli munda, you know, so ate by the way azayamba n'abantu bangi. That's why yeah, kati spice I need some counseling cause kyamanyi industry agiruddemu bintu bingi byamanyi, so I need some counseling from her. Then saba nakukolako naawe sigenda kuswaza spice wala sigenda kuswaza. Yeah, saba mpe chance nkoleko naawe sigenda oyagala kolabo? Nala spice no jimpa sigenda kuswaza wala sigenda kuswaza. Kiddemu nga mutuno oyo. Wala Mukama anakireta spice na pakorabo. I think sokolineko. Vamufia. Zendi rapper. Na producer wali, blessing wali, aso tukubira ekintu ekyakabi. Okay. So byonna weebiri. Tubakube ki? Nze tanse dolowooza. Rapper. Izo wali okuwomesa obuwomesa. Rapsi. Kale. Lindako like Linda kombo Spice neyanziza nnyo manager wali bakubuuzizza ddi okola buli kimu kyoyagala wallahi Spice bambi sakumpayo kuhaga kwa sikiriza mbwa jangu wano Linda kokiriza okumpa like kasita woli Alan Cruz Alan Cruz gwe manager shawedde dda ani ataliwo manager Roger waliwo buuza ekibuuzo kyoyagala akuddemu oba yes gy'oyagala. Oh my God, no, sikiriza, you know. No, you know. Yes, Spice. You know, and Mainza ninense koziva. Spice. No. Wala, in fact, Jetugenda no kola because I was going somewhere. But what we can do, if she has time, she can stay around. Naja minga ni producer wafe wala studio. Ye na akola nituzimbira kale ku chichi ye kyayagala. Nituta dictatinga. Ye na asigalawo nagira nga akola ne mbako wenziruka then I come back and we start from there.
like today, If you have time. kisoboka. Sagala solo kuno musula wo yechanga. Ate nze wendi. Tomanyi nti nze Manyi ndikola. bagamba omulalu wakubweredde wooli era kati ayinza okwekyanga for let me use this chance alani, you know. Sometimes kyozzaako kyekisinga obukulu nti nze nga spice tuyinza okukola wano naye alina okuba nga amanyi nti nina commitment ngenda kukola ngenda kwewaayo mpushinge nina kukola kinganze kozi nange sagala tukole atuuke kyabere sitaaka nga tamanyi kyakola ki kyazzaako naye kirungi manyi alinaawe you can advise her nange wende I can advise her kozi entandikwa esobola okugondera nino tuka somewhere nova stack. Yes. So, but we can still talk about everything. Kastafe nawe tuli me I'm ready to advise her. Chona chaba yagala okumanya manager wange muntu ali okay. Asobola mu advising in case she needs help anywhere. Tulabe we can give it a try. Frene yanziza nyo spice mukama akudizeo. Wala mukama akumpere kyosinga okwagala. Nedda tukole bweti spice. Njagala onyimbire chorus ogenda kuba freestyle mu spice Muyimbeko spice. Kati ogenda spice njagala ompe akana akayimbako bakayita batya akale mu mainiana ako kenjagala ako then chorus then yampa then Buy me oh yeah, can you give me dollars? I wanna be your baby mama. Oli mzuri sana kati kwata wano nyweza wano lete no bera wano je Je. No, entonces obuza vibe sabula tugende sabula kama Kash. Okay, yeah. This Brisher Kash Digonza, you know what I mean. Yeah, man. Do one on this star girl for real. Ndabankale mu kiloto. Anyirira moto atengale na wato. Enkanga te mojo no takola zibato. Pulira njagala saba oto. Sina chokanzo mpeyo ka photo. Je, lwakubanyizomera amalala. Kuba mwana gwali kate wabala. Baba tendo okugeya mazima wanogeya watch yeah spice bambi topo wanga manya abahita zibabayonga na yate tebakukanga sigala ngo bakuba zibanga yeah Brisher Kash kankoma atora soka nakikuba nnyo okay nakikuba yadde nakolera mu loss kubanga omanye entandikwa abantu boyina okubanga you know bagala te bingi tobagana jukira toyina ba customer no bawa oleme kubyerira ya nayenga terwali rubi nyonyonyo ejo twavudano baide bade bagana tukuba baba LDU batusanze wano saza desiali satu nga tukyaliwo nga tetuna bano bimazao era chips ezimu twazeriridde si mu bubi ko tetusobola zizaamu twazirya nga tetuli basanyu fumbo tuzirya lwanaku naye nga teri kitagwa alana ebintu biba mu loss biba mu ne profit kati I know one day bambi muje munguleko alani ejjo nakabidde ba customer Semaina ne bino kati bibyo bikyaliwo si bubuno obumonde bukyaliwo siraba agula wallahi abaino mama yabinkolerako simanyi bulungi kyagula naye nga kyemanyi busibwe buno bubaddewo bokka tulina bwe tukozeeko mukama wadde tatukoze bubi leero lwakuba ndaba ate abakasitoma bagizegizeemu tebajja naye nga buli kimu kijja kuggwa like ayagala okunfuna nga tomanyi kankosoke mbawe direction olaba wano okugundi emakindi ngo tuse ku club Beruga eyali Isabella ne bagifula Beruga then waliwo kapande kaliko Kato Road akakapande ko kwata no just straight eno mpaka katwe like Kato Road indi kukuba bondaba kubanze endongo like is just my hobby nkyagala nganze kati mba nino bawoneka business aka mbezaawo sagala kusabiriza abantu nze bannange abantu bakowo business twagala gikuba abantu mu maaso abo mu makinde mwenna mulina okumanya mwana watu wakolera kwata Brisher kwata wano nange njagala siikako wallahi tebikocha ala ninonkozesa tobiwa nonkozesa loss wallahi tobiwa nonkozesa loss
mpola mpola. Naye buto waleese mupya. Katode kana nkozesa bikadde oli mulala. Buto watugulidde oli. Gono mulembe gw'abavubuka buli kimu kipya, you know. This is nice, eh? Yeah. Nawata muko. Wata gwe wata, ha. Tobusala nnyo ala nsalaka kabiri katono tonziza mu kyalo mwana mwebiri. Oba tukuwe leeso watira muneno. Tukuwe leeso oba. Tukuwe leeso. Kakati. Nga botusharinga microphone yeyo. Buzibu ki obuli wano? Obuzibu kati bayina obweninawo buli nti like abatona bamanyi location wendi. Okay, yes, banda naye nga batona bamanyi location wendi. Nkyafunye obuzibu okuba wa location like watufu okunsanga. Yeah, n'obuzibu obulala obuliwo. I think ala ni buli kimu kyakwata mpola. Capital si yoyomba oba biki naye nkimanyi nja kula mpola ka business kange kajja kula mpola. Ate kakirina kavaako. Kalwa kano? No. Yeah, no. Wano wona nasobola oteekawo obutebe bwaffe obulungi. Waliwo yabadde agamba agenda kumpa miliyoni emu mbufuuke secretary we. Omulabyeko? Nenka neyanziza nnyo opportunity gye yampadde lwakuba mazima gali nti no njagala nnyo kati kampange kanene engeri gye nakafunye kankazimbe mpola okitegeera kijja kuggwa. Bantu bangi abazze banyamba nembulwa engeri okubebaza musobola batuukirira omukomu naye nga kyenyinza bagamba nsiima nnyo wona yemujja mukama abaddizeewo abaterewo ekisinga abampeera obulamu abakulembere mu buli kyemukola kibe nga kiyitawo bulungi. Amina. Ebyetagisa byandibadde bingiko ne I think kansooke ngimanyizeewo kozi natandise koosa jo yakati kansooke ngimanyizeewo ejjaga ejja mpola naye kati balinawo kansooke mbakwatire wanene ebyetagisibwa bingi naye kansooke ngibeezeewoko ebeerewo akabanga tujjaga ejja mpola ojjakakana ng'osanzeewo nakafe nneno kitegeera lani ebimu egyo twabiridde mullo twabiridde ebimu olunaku anti kisinziira kuba tetwagala bikomyawo ebyo bisuzeewo bibeera bisuzeewo tetwagala kugattagattamu kuba oba ogoba bakasitoma naye nga olunaku tuteekamu ssente eziwerako mitono kuba kati obumonde ennaku zino babuseera kulina obaako amagi oyo butto tetukozesa butto emirundi ebiri kuba baddugaza chips ezo kati tuba tulina obawona obudomola bwa butto bingi kati n'amaswani these days gatusumbuwamuko waliwo abawoteri abagatugjeekaawo mu magezi naye nga oba tugenda naggalamba bagabulabula kati tugenda galamba bijja kulakulana mpola Alan. Naye ng'omwami oyo SB4 wallahi neyanziza nnyo ssebo era wona ewajja mukama akumpeera ekisinga naddala n'omukyala Spice oluli nali ninamu ensonyi saamwebaza naye nga neyanziza nnyo opportunity gye wampa kyemanyi sigenda baswaza bafanzi bange mwenna munsubiramu ekintu musumiramu binene era mutaddemu amaanyi mangi kyenyinza obagamba sigenda baswaza. I'm so focused by the way. Ne sala ze munsabira tezintuuzizza bannange zingumya olugumya wallahi osaza omubiri munene Alani wallahi eyo losi. Brisher ekisokera ddala beera steady. Omanyi kibaita okubeera steady obeere steady ate nkungwereko ekirala nti obeere ready. Eno industry nyangu naye ate si nyangu nzibu naye ate si nzibu eri challenging ate si challenging nti of course emenya naye ate temenya nnyo lwaki nkuwadde options biri gwayinza okusalawo gifuula enzibu gwayinza okusalawo gifuula nti eri challenging naye bw'osalawo nti njiyingiddemu I have more friends than enemies balina okubeera mawobo totya era omuntu aveerina agamba oba n'ateeka comment yonna enkyamu ku gundiyo nekikuyingira mu mutima ekyo kimukola bubi nnyo nga bamuvuma ku social media kive nako tokifanako let me tell you kati ogamba social media yokka ne kati ffe tuvumiddwa n'amawulire kati nga red paper yajja infact yagala neyingira nga tuli ffe ba upcoming artists ba time eyo twakayingira mu field kati batuwandikako buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno olumu bakropinga n'ekifaananyi kyange bakikropinga n'ekya Lydian Mbabazi nali na muntu mulanga nga tuperforminga na cropping na Lydian Mbabazi nagamba simba avudde ku show ne bagenda biki bakola ebintu bingi nnyo ne
that was phase 1. Social media no neyingirawo neyekola ebyayo kati social media kankulage akabadi kali kamu kokakoka omuntu aba ali ku woliyo akagambira ekintu ekinegative oyo muntu faniwo kubanga social media tunonya biki bye twagala interest nchiwabo ogenda ku social media ogenda kusoko nonya ekintu kyosinga okwagala nze kati bentuka social media soka ninonya omupiira ninonya music ninonya comedy ninonya ne politics ebintu byendi interested in kati nawo omuntu yenayino baba yanonya nagwa ku Brisher bwati bayoge ekikama kinegative amu baba anonya attention omuddemu ajje mu inbox ye tonda afuke mukwano go amuki baba anonya kubanze mbala bibanji nnyo bwaleeta nnyo effujjo nange nendeta effujjo maya naffe tulina effujjo nendeta effujjo mbandi ongaze mu inbox nemugamba sigala wali ku wall wetuuka atandikidde akagondi tawulwa atandikidde ku wall woba osigala okitegera so omuntu nayi negative gwe mutunulire nga faani eyeekwesa eri munda kati bana wali positive ne bakyali bo bali ready azokikulaga direct maya abantu tulina engeri gye tulaga gondi gye tulaga interest zaffe mu ngeri ey'enjawulo waliwo n'okuvubuka oyinza okusaba kusudde gukuvuma kume gukwegombye so kati beba bali ku social media so sagala ote social media era sagala ote challenge na muntu sawantu kati waliwo n'ebintu ebimu by'okusinkana sanga shows bazizemu otuuka awantu oyinza okubanga otusesa wangemu otuuke paka saa 8 olibena kuyimba nga artist bangi abazza wakaye batuse nga no bakusasudde nekusasudde ebikumala nga mumanyi nze nja kuwa example emwe ya artist omu kati is one of the biggest artists in Africa nensi yonna emumanyi bamwita Kenzo twali yali launch ya Irene na mubiru yali at some beach kati ne bampita nga MC ngenda okutuukawo nga Kenzo tanakola akayimba ne Mickey Wine bwe natuukawo ne tukola show yali nali nomu akole ki ayimbe kwanze nali mumanyi nga twemanyeyo kati tugenda okutuuka bwettiba artists bonna basitabe balanze ne batuuka omundi gumu nga audience eko eyagala star yekka bonna ne bayimba n'atakola kina atayimba n'abeera easy 6 months later twesanga mu kifo kyekimu nga yakoze akayimba ne Mickey Wine nangamba omanyi leero sagala nkutawanye bw'oyita Firebase nange wengenda okukola ki wengenda okugira ku stage tuyimbe tulina akayimba ne Mickey Wine nga kali steady kati bayimba akayimba ako kafuka one of the favorite songs olunaku olwo and later made him a very big star nagenda nga yeyongeyo n'ayambuka yegwetogera kuba mita Eddie Kenzo nga yatuse week emu ne bamugaana okuyimba oba n'atasobola kuyimba week emu najja so kazi ezimu challenge zo z'okusinkana wano ejja kutuuka abantu oleme kuyimba naawe tuleme ogambe ha waliwo ABCDFG sina wenenyiga newenenyiga bajja nakunkupa obucupa so kati nawe ino bis obigumiikiriza ojja nakusanga gaggayi ga DJ ga MC ga presenter sigogeredde naye ojja gasanga kutandika okugamba ebigambo gambe birabe biri ku side nenjagala obeere focused obagamba omanyi olunaku lwaleero nze wano kyenjagala onyambe ekintu kimu gwe oli kumpewo nze ndi side eno netaga push yo okitegeera obanga oli direct n'omuntu yenna yina tajja kufata nnyo ojja kikola naye ngaekisinga obukulu weapon esinga obukulu gyolina okukozesa weapon yakubeera creative okuwandiika n'okubeera n'emikwano mingi gisobola okuwa vibe omanyi okuwandika oyinza okuwandika awamu ne bakuwandikira vibe ez'enjawulo n'okulaba embeera yonna eriwo n'ogikola kino ogiwandikako ojja kuba omalako bulungi mu industry. Okay. Any last words byagala oga Mr. Mosh? First of all neyanziza nnyo omanyi waliwo omuntu agamba ebintu ne bitakuleka kyekimu yakati nyongedde okumanya kyekigenda mu maaso era nga kyonyinza okugamba I'm so focused era Mr. Mosh neyanziza nnyo omukisa gwe wampa like mazima nange nali nakulinda dda kuba nakulaba dda like ku Facebook nga nkyali eri mu bwakaddama naye nga neyanziza nnyo omukisa gompadde ne Galaxy FM yonna omwami SB4 mwebaza nnyo mukama amuddizeewo mu buli kimu kozi yampadde audio yange esooka then Alan Cruz nkwebaza nnyo bambi mukama akuddizeewo then Spice naye mwebaza nnyo kya korabo kansala buli kimu kigenda tambula bulungi neyanziza nnyo. Okay. Ndudde ndi follower wa Brisher Kash nendaba byayiseemu though I have something small abalaba wa million 5 bwe bityo ningamba nti I can give what I have. Yes, ndi mabumunde ndi manyanya nenso ningamba nti kamuwe kyenina engeri gyetandikawo ka business ka kutunda kakola chips osanga najjamu ekyo kyasuubira okufuna cause namulaba nga she's a hard working lady. Wakomyewo nengenda okulaba mwana waliwo abakuzaala bakukube mugongo kitegeera instead of supporting you cause you are still young nengamba
though abalala bagaba $5,000,000 abalala $10,000,000 nti bayamba, but I can give you what I have. Yeah, ffe twatandikiranga gwe kati wotandikira oli mugaga muvundu, ffe twatandikira kulimira naiba ku 10,000, but where we are now twa succeeding. So what I need to tell you, you need to be focused, be strong, be firm, and be yourself. Don't follow more advices from those people who don't want you to work. To work yourself is better than to work for someone else. You understand? Yeah. And thank you so much for being hardworking. Obumonde bwo bumazewo inshallah osanga nazinzemu okungula neera awo obugalo yes, it's okay, welcome. Yeah, simanyi nakumanya leta nkwatire alane oli etegatukiriza. Okay, simanyi nakumanya naye nga nyabo unaona oje mukama akuddizewo ekisinga era kale mbere sikisuubira cause by now tubadde tuva nawo tulina obumonde bwe tubadde tuguzeewo mukavera era mami namugambye muleke agule muleke bona mugamba tugula babuseera nnyo naye kati I'm so happy okubanga kyemmanyi ngenda butunda zigenda kuvaamu naye ate nino zisevingawo ndeme kuzirya olwokuba bampadde buwe okitengera naye nga kyemmanyi abagamba mbu omulimu gwange oba biki kuba nalabye nange posti nagirabye mbu natandikawo bizinesi y'emitwalo 2 gye nafuna ate nga gye njagala cause sigenda genda nzibe alani olwokuba nina following followers we baba bagagga yayagala mbu simanyi ogenda okolere mu bagagga simanyi walisabye omulimu ku Sheraton anti followers bange babeera bagagga tekitegeeza mbu nina kubanga bo kitegeeza nange nina okwetoba konfuke mugagga nga bo kitegeera kati eyadagamba okumpa omulimu ngene nkolenga secretary mu office ye ze sindi muntu asobola kutuulawo mu kifo kimu mpozi nga nzija ne business yange ya chips mu office yo nembusiikirayo ate ndeta n'obuwowolo nembongerako si mu bubi naye nga kyemmanyi omulimu gwange ngwagala ate nze kino kimpadde amaanyi mami bwe tuba nga tufunye omukyala bw'ati n'atuwa ekkutiya sinakutiya nsawo ey'obummonde n'atuwa ennyaanya kumpi kasero kalamba okitegeera that means mu bafollowers be era mu baamu abatwagala nange kyemmanyi teluyinza kukyalumu ne abantu ne balaba nti Alan Cruz ndi wansi ne wabulayo follower nyamba oba omwana wange oba like ekidituka ku kyonna ne wabula omuntu ayamba naye kino kiwa amaanyi mami kino kikulawo kikwadde kyakulabirako ki banne kino kimpadde ekyokuyiga ate ne kizzaamu amaanyi naye nze nga neebaza ekintu kimu mwebale kunjagalira mwana mwebale nnyo maama wojje mukama akuddizeewo Alan Cruz byonna byokoze ku mwana ono njagala mukama yaba akuddizaawo sirina kyangenda kusasula naye mukama yekka yaba akola ki yaba akuddizaawo naye ndi musanyufu nnyo bannange n'ekirala kyennyongera ku abo abamwogerera nti lwaki asiika chips omuntu yenna akola omulimu ogugwe ng'ekintu kiki amanyi nti ayingiza 5,000 olunaku asinga ali ku $15,000 per month nga bamusasula reason being nti agenda kumala kukola omwezi nga bamusasudde agenda kuzisaasaanya mu mabanja naye ng'ono asigala asevinga oba oli atunga engato oba atunga akola mulimu ki tomwogerera just you support him or her so that he or she can prosper. Yes, that's what I can say. Alan namukama akuddizeewo kuba gonde okay yes mbadde navayoko mu bantu nga nakutandikawo naye ate oyongedde okundaga mu bantu so mukama akunkuumira kumpeera byosinga okwagala mwena mbagala nnyo mamange nkwagala nnyo ekyo kimanyi abafaani bange mwena mbaga nnyo thanks for the support era kyembagamba nafulumiza akayimba kange akasooka like lemerako bambi kubi olonkingaddi mpamu akapera olonkingaddi ndi ku VIP mwemu akapera naawe njagala eri paati wogambira mama wange bambi twatobanye ala nyagala ebyonoonese okay nga nakatandika nga baase okimanyi true story kuba baaseka kati laba sabula nga nakatandika nga baaseka nnyo ekyokugudda lwekyo bakyogera nnyo omwana los mu kikaba bimpita nnyo byanoma nga omanyi Kash nsirika nnyo
mama wange subirya mugwamu nnyo first born ngalaba nyonoonesa nnyo ngate sente zentutte nnyingi nnyo nasaba mukama mami za mungumiza nnyo sino okutabane kankomawo akayimba akawulidde kale Stickman mu Sudani aliko empewo z'ekika. a one man soldier Yaman. a stickman Muzikirize mwe musaza noza nyine ngaliko empewo z'ekika amameri amansiro revolver semu logologo nanti tupi ongamba tugende nga sinakola kantu kano mbasima kana kali beautiful. Muzikirize let me introduce to you the one and only Brisher Kash. Munzikirize abatulize saa zino jesino kubanga tukwakinga up chokola kyamaanyi oli ku 90.8 Metro FM mbuza kupidwa fe habike no mukulu Captain Babu omali masozi gange saa zineno bimana abana basala kavili akalika akalagirwa. When you look at her ogama mu Sudan you can take her out ibana abana oli kusaba basi Kampala atamaluka kitufu katambule aina kavili kesize wansi waneno wokabira kuotika na kaliko hademu akando aka black sika ready inakuza msawa gwa ready no ka black tambula mpola boti akasige kali nacho maka mangaye kamuwa yagala nyaga sija kasala kakali kabiri nacho tagala kubanga ali wachitunga awenga tamanga Yesu Kristo ndi Yesu agenda okufanga buli kimwa kina enviringa mpamvu ngazina mukaboti mpola tunula amaso you don't know amuga mama tunula aina maso glory gali sexy ngaga hona bakatolo kwama so anya kuwekirozo ngokomye wano tituyingire endonge no wapye zikomingire kubola ikanga akamutandika no endongo yonga yombadde kukyeyonga ntambuza ebintu byange mpola mbadde n'ebintu byankola ebyenjawulo like nga nkola zi freestyles nga nkola dancing nga nkola acting naye nga mainly nze nganze I so much love like a music njagala nnyo hip hop njagala nnyo luga flow kati wenakoma waneno era mukulu Alani Cruz ali waneno tata tubuzeeko. Alhamdulillah. Assalamu alaikum abasilamu n'abatulaba ate abana abatuwuliriza ate wamu ne bannaffe abagenza olunaku lwaliro ku church tukama yebazibwe amanya mta Alani Cruz Mr. Handsome ne proud kadama ko kiba kigwa kitya combination Wanjisebo Mr. Handsome ne proud kadama kigwa kitya combination ewe tujigata rupi sagala yetu sagala ontwale mbuziza sinna kyende ogedde banna ovugeje mbuziza kigwa kitya ayenga I met Brisher nga bangamba nti yakomawo so I tried to look for her ne munonya nga mulaba yagala okuyimba actually me as a person bingi nyo betwayogerako ku talents zaayina she's a talented chick muwala asobola okuzanya asobola okuyimba so kya insistingako ng'omuntu yaŋŋamba nti Alani Cruz besides buli kimu ky'oŋŋambye okuzanya n'okukola ki mpulira njagala sooka trying out okuyimba I feel like I have to give public ninache nino jua so since ntinze mu industry mwendi era mbaddemu and naine mikwano wesawe nyinyi twakubira omusajja gwa amanyiddwa nga SB4 media era SB4 media yatuwa audio no betugenda ku premiering onako olwaleero namutongoza n'agamba waddembe okukola kyagala ku studio ya SB4 wali eri esangibwa we machinde final touch abo yagise bweyajwadde erinnya yesebo makindi ku Nam House yesebo era inawo producer bamuyita Joet yakoze akayimba kano katugenda okuliza olwaliro so nze kinayagala kumulaba nga ayina watudde kumulaba nga ayina ekintu ayina watudde nze sifuddeeyo oba Brisher mukolera ennyimba bbiri n'amala ne yeeyongerayo I have no problem so long as ekirooto kye kisigadde kigenda mu maaso naye nga for now we are still working with her twabadde ne Mr. Mosh ne Mosh naye n'agamba yeegase ku tiimu ajja kuba tukwatirako so tiimu ejja kubanga Sudani akirizibwa kwegata ku tiimu ne Rupi oba amusiramu stickman obuzibu bwe buli bumu nti alina omugo gwa Musa ate ayagala nnyo njagala okumamirira amaloboozi mazima amaloboozi ebigendo bya stickman bwe binaba birungi nedda mu Sudan movies with talent obanga opromosinga nti olina ekirungi wadde critica yavaako nenange namukkiriza mu bulamu enzo critica ya mwimbi bulungi ono omwana wabanga alina kyenjagala ekikyeraga okumanya lwaki mbanziza talent ya mwana ngono bw'atalina amaaso agali glory bikira Maria judde so Brisher abakuwuliriza briefly otandise music mu kusooka first experience yo tuyise mu studio kyabadde kitya nga tunasumula kayimba kano mulakikanga bbiri tukasumule no beera tekyabadde kizibu nnyo cause wafulatinze emirundi emeka wazeemu teeka emeka
No, baby chenyizo kugamba lulima twalukubya mu ngeri ya freestyle twaluyiriza mu studio ne mukwano gwange Asha Kamara. Asha Kamara yuli awo modeli ku mapali. Yes sir. Twaluyiriza mu studio, it was like a freestyle. Bana bade njogera ku mbeera yange gye nayitamu bigenda Mumaso, you know. Tekyabadde mbukitiisa nnyo cause I was more than ready, you know. Yeah, that's it. So njagala tutunuulire style kije ogambye freestyle. Producer okola naawe gwe ng'okola ne producer for the very first time wafiirinze otya kuba bali tuyingira ngo studio badde okola bukozi nnyimba z'abantu na ku social media n'ebisigadde. Kana kayimba wayimbe kuki kwa like a rapper muli freestyle artist muyimba ku bintu bye musanze obusanze kali kuki oli mu mukwano wayimbe ku mukwano wayimbye current affairs wayimbe what did you do about it? No, ebyo mukwano nze sina mukwano kyenyiza okugamba naye nga mbeera cause lemera ko taito bagita lemera ko okusinzira kubyena zempisemu bantu bangi bali balowooza basobola kubiyita naye ate nalemera ko okusinzira ku kyenali njagala nga nkimanyi so yena ali eyo tapowanga asigale nga pushinga lemera ko buli kyagala kijja bakituukira tewataga visa yajokera just kugondera amateeka lemera ko no matter what them say lemera ko no matter what them say lemera ko. Okay, yeah man, coming back to komyono mwana mwana Brisher Kash ku note start mwela bicha namba tata satu mwela namba satu zinamba ne simu kajete kajja mu countdown obako mwa wala tadamu genda walala nawe wale kuweka ko tata yes sebo akayimba lemera ko so kayigize mukajja kola kajje mu count down kajja kola mwindi muda biroyo yes sebo simu gati awo Hassan Kate simu gati so kajja kola akayimba lemera ko so kajja kola katekeyo amina tukuyanziza nya Hassan Kate designer wa chala bitundu bya bulengeyo abantu bebulenga tubagala nnyo kintu kye mukola akayimba ako muzikirize kaweleze kawa na boda boda mwabalina omuzogo agala okulemera ko buli kimu agala mbenga mukigendamo nekyo balina okwala obogeze byebufuzi bweberere ali kusimelo alo we bali kubeera ko mumbejja ndagire omuyimbi wuno moto amina alisazeeko fe tusinga okubala ennyimba ez'akabiri yesaya wali kabaka atambude n'omugaati ategula banna oba anamba mmeka simanyi omwana oyo watumuteereddeko mugaati oyo little boss naye omwana oyo little boss gatomutiiriddeko mugaati kyogamba nga zimuteereddeko mugaati anko aye